mwami Tamale mbadde manyi oli kololo nje ngore kintu n'ekimanyawo nabagamba 7 years ago I doubt whether I will go back to State House. I will never work in the government again. I don't attend the national functions. I'm a pig. It does not have reverse gear. Nze bwenjogera ekintu nkinywererako ate ng'onyumidde omukolo kyenvuwe essuuti eno kambabuulire bampa obutwa nalwala ng'ennaku z'omwezi 16 December. Omukyalo ono maama wange owa Kapiteni Roy kibola anwanira ezo rhinos nti rhinos Kapiteni Roy yazireeta white rhinos n'afuna eyo zuwa ranch kati bano basala amagezi bw'oba yagala okutunda rhino ejjembe lyayo abachina be bagagula you must have a death certificate tiyabadde enkadde oba yafudde bulwadde kyovola balwanira wano ettaka bazitwale mu national park bazittireyo. You don't understand this. Kakati zolokuba siri mupya mu bintu ebyo. This mother of mine is a mutolo woman. Yagamba nti abaana abazaalibwa abenga byo bawadde nnyo ekitiibwa tuzaala abaana abagezi. The old woman flew from London n'amasuuti aga asatu n'engatto n'essaati najja ewaka ewange naga kati omanyi essuuti eno njikuwadde ogenda kuwona ojambalanga ku lunaku lwe bagenda okulayira. Yes, it's a donation from my mutolo mother. Okay. Yes. Ndio jambalanga ku lunaku lwe president lwana alayira. Ejireta isinki nga kye kiri emabega wacho yagamba ogenda kuwona. Bali mulwadde nekukulayira ojja kubeerawo omulabe ojja kwambala eno. Era bwe kyobola abantu abo basaku ababakuba bakubwa toyinza kumala bamwokyereza n'emmotoka wabitegeejjenja kubanga ogadde ebbala y'abali ekweviolatinga covid rules ne bakusiba mu kkomera ne bakubonyaabonya ne bakuvunaana mada enkya n'oddamu n'okola nabo ali mu yiso ewange tekisoboka naye nze sibanenya me I have the cost of resistance tukiyita cost of resistance. Family yange eri intact sina loan mu bank. How can you squeeze me? How can you squeeze my balls? Emyaka 14 gyokka gye nkoze mu government nze namanyira kwekolera byange era the president kept me in Rwakitula for 3 days nga nganya omulimu ekituuka Ameria intervention nimbaga nziti munsobola nsimanyiranga okukola mu government. I'm a free man, very independent. Ate ekirala mmwe kye mutalaba tekakati mulaba programu zino bazirwanyisa bazijjeko zino ate zebawulira. Programu yaffe ya beat eno eya last week bagireviewing nga ne bwenkukubira akatambi. Yes, omulala naga nti they have already reported. The man has said everything. He knows what we are doing and what we are about to do. And if that man has information, it means the president yabirina. Era babadde baguze ennyumba nga bagitaddemu bullet proof, bagitaddemu voice proof, bekweke ng'omwogera. President yayisa omu ku baminisita n'amugamba genda ogambe banno bye bakola mbimanyi nja bakwata kati ezo singa bazimpadde. Minisita yafuse mu mpale anti yamuyise asooka n'abaga nti cool down sooka okukulingemu awo n'alyoka ajja n'abakubira obutambi. Waliwo era omukazi eyafuka yaduduma nti abo bakubira namugamba owulira that's not your voice bakantega nze nembaleetera ebyuma miso badde bakoze ennyumba bullet proof voice proof. Kakati ekiro manyi luli nasula mu chapo nali nfunye amawulire nti baagala kuntemula n'ekiro nasuze mu chapo naye nalabye movement ng'eri omusajja bayeka bashamba kakati that man namulabye ku byuma byange nga bali babiri alina gy'alashinga ew'omukazi omu ow'amagye ng'agenda muwaaki mumutalinga ne wabaddeyo meeting mu kiro ky'olwaleero ku speak naye nalabye amubuuza ku lisiti y'amannya president be yamuwadde bakwatibwe mu corruption
mbalaba tewali wano ngotudde wali mu chapo ugambi ate ebyuma ne bwenzikulawo bwende ndigendo epijje mu byababula bwebiri they directed military intelligence failed waliwo mukwano gwange omu bamusiba ku mpingo ne bamutema embooka ayogera egyebiri ne bibabula ne baleeta abayisirayiri wano omusajja bamukolera jacket lipera ne mukwatera ne baleeta obuchina wano naye this man should accept what the professor has told him this morning. Professor Mugambi, yes, you have a vision. It's not a vision. It's a desire. Kakanako, tojja kufuga gwanga lino. Akakane. Nze kyembe unyako nti mwagadde okutta mukazi wange. Mukubye omwana. Mumpadde poison emirundi 5. Mungobye ku mulimo. Nti do you think at any given time kunsi kuno ku duniani wali bado onako mubavuka mwero twogera okujja nga wano verse is not a human being paka mukabuli era mbagamba bulijjo kyobulizanga nnyo ebigambo omuntu byayogera in many cases omusajja bwakugambanga nti mukazi gwe bw'otanfiire nja kutta ranawe if he repeats it 3 times duka n'omukazi naye bwakugambanga nti musajja gondeebeese nnyo nja kutta 3 times abakitegeeza fena abaganda tuga nti gambo biwa mwingalisanga kumu bia gives you courage nkugambi tibavubuka mmwe kunsi mukabuli ne muggulu tetuliddamu kukolagana why do you bother tumuwe sente tugule ebyuma tumuwenga omusajja n'atuula n'agamba nti abaganda kondo munkozeseeko nti we can meet noga nti abaganda basiru abatujja bafuganga bwe twagala gwe nti kyebayina kimu kyokka business omuganda yayina business mugezi we must use them nti can I join you a group of one tribe nga mutudde mutulondera omusika nti can I join you mumulowooza lwaki munyimbe baleeta omusika mumulamirize lwaki gwe Mirundi gwesikidde kitaawo Mirundi nze Mirundi abadde muganda wange nga talina kandesa wano ne sente z'omusolo nga yazimpa to inherit you baga nti osikidde buvunanyizibwa bonna bajja ne bakulamiriza naye mu omusika gumulamiriza mu president yabuuza nti omugabe bamuteerako atya mulimbo oba mugabe kale atambule nga bati yefunza bamyusizza beri tumwini yaga nti atambule mukwate. How can you one way cynic and not a cynic group akasimoro ko buvubuko obubina obufacing and criminal charges mu international criminal court somebody busted but mine is international is a case I'm not involved I'm not indicted except if by proxy I'm a member of the first family naye munango oli ya kiri munyo kakati ndabagamba nti Kaini teyali saberi singa kunsi kwaliko sereti omukazi kasitaddira abaana baba omwamu mukole ebintu bibiri tukomanyi lwaki abaana bewaka boononeka abaana bawaka ekibonona si kyekyo kiki omukazi ateeka eddagala mu mmere alogebba kakati obwana ne buba bwamaze dda okulya buli lyako abuwa tata dizobwana ne busiriwalira ddala kuba tebuyina yirizi tebuyina shiriki tebuyina musale ku mubiri ate niberi atata likwata anti ebintu bye mubimukozesa abakazi biriddate era gundi oyo yagamba ono bulaza natoli basamize bamugamba nti yabaga nti muleeta abasamize 10 abamugala leeta abafaza 10 ku Constitutional Square tukube ngoma tulabe nga temuli yanyeenya nabagamba temubanaza manye emiti egitabula omuntu manye eddagala liranzibwa omuntu ne gafuuka amayembe anatoli yagana ne badduka yali abamanyi nti oyinza okuteeka ebintu kati waliwo omusajja yajja ewange naŋŋamba nti omanyi nakutte akapapula ka mukazi wange ng'omusawo omuganda amugambye temutere mubbi w'omulalu mu mmere naŋŋamba nti isi kale yalindisiza bbi w'abaana bange omugambi oliyo muwa impossibility oyinza okulaba omulalu apa amaggo wali omulabyeko ng'omugjeewa baba wa impossibility yali amwejjako baba wa impossibility kakati kitegeeza mbagambye nti omuntu otegeeranga byayogera when a man makes a statement or a person nti tukitegeera
President Museveni yabagamba ono ye bamugambye nti what you have is not a vision, is a desire. President Museveni yabagamba nti you many people don't have a vision. Abantu tebategeera vision iki ekitegeeza bamwambalira bwambalizi. Vision tikitegeeza magezi. Vision tikitegeeza intelligence. Mpulira. Vision means a dream you have today whose fruits will be realized in a period of not less than 20 years. Uye Museveni wababalira kyavudde abafuga ebinywa. Yes. Ekintu kye kyakoze olwaleero ekibaze emyaka 2 not less than. A vision means a dream you have today that will be realized after a period of not less than 20 years. Kakati many people say nti Museveni yagenda mu nsoko lw'okubaka luka kinana irafa atiyo. When Museveni went to Dar es Salaam, yawandiikira abafulerimu ebbaluwa babakkirize bagende mu buyeekera e Mozambique. Yagenda ne muto wa Kawanga oyo Baptist mu Kawanga told me nti musajja namutya bo tebaddayo. Instead of going home for holiday, Museveni used to travel to Mozambique. Babateekanga mu binnya ennyonyi z'abaportugal nezikuba bomu batyo bagwemu obwoga banne tebaddayo nga batidde. Kakati njagala ngobule which came first, the election of 1980 or going to Mozambique for training. It means Museveni realized the importance of the gun in the university. Nagenda mu training mu 69. Kati which came first? Whether you had elections or not, Museveni would have seized an opportunity to go to the bush. Kuwango already yali afuna that training. Yes. Where did he go? Yagenda in North Korea. Nabaganzi seze kulugulugu. Unaze kolazi. Munjigirize pistol. Nibamuletera omusajja Kano namuyigiriza pistol. Imagine a student. Muve mukwetolo. Tayagala kulambula North Korea. Ebintu ebyo nabiri purposeful. Yagende Kongo okufuna ye mundu. Nakwata akaato. Nayita kuleke Tanganyika esinga obuwanvu mu nsi yonna agenda wa Mukongo okukima mundu. Yasanga omukongo naye mundu tazina. Naye waliwo enkima teyagirya naye yalya muzigo yanywa omubisi gw'enjuki 2 days anoonya ki. Kakati gw'otandike nabagamba ekyokubiri nti Museveni kyabalemedde teri muntu okulembeze opponent wo alinga bulwadde. The moment you fail to diagnose the disease togisobola. COVID tubadde tulina sanitizers mwaka ntikataka yatulimba but the professor aba Minister Harris bali bamuganya okulaba Museveni. Professor Nazir is a black, an expert on viruses. Era yeyajja waliwo n'omuvuka bamuyita Kyakulaga ali yabeera ne Magoola naye mukozi wa ddagala. Ebintu babitabula. Yajja wano nga bakamuganya okulaba president Kataka namutwalayo. Nalaba jjo Ofono ng'aga nti Kataka is a liar. How? Ofono has never visited the hospital, the complex, a drug manufacturing company, which was brought by that man. Kataka gweyatwalayo. They are going to manufacture drugs for American market. Kakati uvuma waki. Chovoleba nze once I move in. Kakati nzimba gamba. Nti nakugamba nti kweni BS balisoma ku birango byabafu. Nebajja keno bakuba obulango basajja kali muvukidde nekankuba oli mulalo bayise nyina sikukuba nyondo mutwe ngoga nti kusonyi